Yeah, abasiba kyenjagala okwadresi olwaleero ye thrill yeah, celebrating 25 years of representing Uganda as an artist, as a musician. See Uganda Moka, but beyond borders, and not beyond only borders, but beyond continents. You know? So thrill, again, upgrade the Google Cricket Oval, and that was always in February. Jakumbuza lwaki sikoze this year. Obudde badde bw'abayimbi bonna bonna nti living again after the 2 years of lockdown. Furthermore, era nabo bakongratulating abayimbi kuba abavumu fenna awamu nga fraternity okwatisondo withstanding a force ne setback but we again back to life. So tuli mu partnership wamu ne these events kibigira kwera kyanjawulo tibigenda kwera bino bya bulijjo no omubuuza nti ate enjawulo etya already nsi community wanjawulo basobola okubeera consistent for the last 25 years. That means what a lot of experience and a lot of reason for doing. So it's going to be a very different showcase. Tugenda kusanyuka bulungi nnyo. Actually alijagana gifuna ya mitwalo 25 byayingira because of the 25 years. Ndio konfera tubadde mu lockdown nga twagala buli mwafuna omukisa obujjo bw'enjoyenga nekize kama kwa Uganda. No? And I'm here to entertain to the fullest bakatona bwantona ng'omuyimbi w'eggwanga lya Uganda. So mwenda bakwano bange bandaba mbayinvayitize era mbabuukize ennaku z'omwezi nga 10 Local Cricket Oval bayise Legend Ggwanga Mujje. Ojja kuŋŋaanti Legend Ggwanga Mujje kikyetegeeza. Twasobola tubeera ne hit after hit, tufuna saba endogoma kati ne bagiyita Ggwanga Mujje because I'm inviting all people from all corners of Uganda. Oba Soroti, oba Mbale, oba Kitugumu, oba Arua, oba Kisoro, mwenna mbayise. Abaganda bakitegere bagiyita Legend Ggwanga Mujje. Mwenna mbakulira omulanga bayita Ggwanga Mujje. Mujje mulabe bwe ngenda okuyimirira, mujje muwulire ngoma bw'esindogoma, you know. Ekyemolokadde ekyengoma kyo undoubtedly mukimanyi. Ndi servant mulungi nnyo manyi okuweereza obubaka bwange, manyi okuyimba music omulima eba okufafonera. So bakwano bange mwenna abandaba essaawa zino on behalf of Bwona Music Empire, Jose Chameleon ne Biggs Events, mwenna mu invited okugenda kusomesa 10 Legend Ggwanga Mujje. Awo brand yaffe va Million Island, Dr. Jose Chameleon, era nga 10 nga bw'abagambye sigenda kwogera bingi nnyo ku ebisinga byogedde nga 10 February mujje tusanyuke tukyakale. We are going to do something that has not been done in East Africa. Era nga bagambye tumubuuza ate biki ebyenjawulo ebigenda obeerawo bira video nga etagala ticket ya Legend Ggwanga Mujje nga 10 ekyo tubeerewo tusanyuke ffenna for the 25 years legend Dr. Afuzayimbidde embracing a music industry ate n'okutukubirawo baliri abadde batutaddewo. So big events azze yatwetedde akwataganye ne Million Island tuleetera ekintu kino ayina bapartners abalala abamugaseeko collections ne solo lines batuleetedde omuyimbi waffe. Kigenda kuba kyanjawulo. We are going to have something exceptional, a VVIP experience for everybody, as long as we're fan of Dr. Jose Chameleon. Thank you. Bebe, I want to say thank you very much. At this point in time, for those we can go for the Q&A. Maybe 10 questions will be enough. Thank you for the quality. So for you, the media house, your family, so we can be able to follow and I think we can get one by one. Yes. Okay. My name is Isaac, and Thank you so much. First of all, crediting that recognizing but they were for that's 25 years. Well, I would also anticipate to grab at some bigger venues, but unfortunately, we first considered Namboli Stadium. Naye a less partnership. We are starting to grow partnership. We always collect the biggest events, then together with our partners
as we grow, we're going to grow to get to Nambole. On the other hand, Nambole is under construction. Twagezaako bwana yetu kisobola nnyo wali alowooza sigisobola Nambole naye ekikulu kya byonna eri under construction so twafuna time eyo ate ng'obudde bugenda abantu bayonta bagagula Dr. Chameleon performance. Yeah. Question? My name is Omar Ibrahim. I work with this TV. You need to talk about what are the prices at what time I will get them. So I'm going to go over there with you. Okay. Ekyemiwendo kati gwoteesa otya? No. Naye babi, no. Manyi nga gani tugenda kubeera different thrill. We are still going to build up. Tetwagala kusooka kutimbula bantu mitima. Tuyinza okusalawo twakifula ekya layisi buli omwanyumirwe. Tuyinza okusalawo tukifula ekyebbeeyi ate tufunemu n'abantu era banyumirwe ate era all the same. But the realistic point of view is now this is the build up. Twakasimbula. Ebyo nabyo tugenda tujja tukola ki? Tubibanjulira. Question number 3. Yes. Yeah, Say Andrew Anderson. Say community. So established, of course, Africa. They're not money there where everyone knows. Say community like this, they know. Tunaba promoters band, about Kabenje, who wish to they know their money to be coming ourselves as the other guy. But for the first time, no Gamo money, I'm going to have big events. No Gamo, I'm working with her, being the lady that, Ekisookerwako biggest events, family yange. This relationship was established on friendship, not commercial adventure. As far as before we discussed it, today event. On the other hand, we never promoters banji kituufu era nkoze nabo era nabo mbeebaza beekoze nabo gye tuvudde ennaku bali bankuza ne tuukawo naye nayagadde nange nkoleko n'omukyala nayagadde nkoleko gender balance ate so omuyeka abakyala nza mubalaba manager Gigwali. But the truth about it is yali wali awokya nayagadde nkoleko n'omukyala tulabe ate nekirabayira embabuli mazimati with us keeping at tukolagana the media emu. I mean like the same people. Tugenda ideas mpya. So kanda bate ne biggest events kikyageno idea kijageno kuteeka kamera. Era nyabo mbadde mbagamba ne team za funanga biggest events na challenge mwina nene. Mwina omuyimbi munene concert nene n'ekino ndira akali ideas tuziga zonna so. Wetegeke so ne mirwacha. Thank you.